Afande Katumba yakola nnyo kulaba nti Afande Sale awona akalabba k'emmoloto era nabbibwa n'atuukira mu kibinja kyaffe kya Abdul Nasser ewa Kyalugonza n'ayingira ensiko itetu. Mu kuyingira ensiko nga yakatuka mu nsiko offensive yaliwo ey'okugenda okuba Bukalabi. Afande Sale olutalo lw'ensiko lwonna ayinza okuba nga anyumyako olutalo olu Bukalabi ataaka. Kubanga amasasi gonna galina mu mubiri ne bw'omulaba nga agezze waliwo agamba gatavangamu. Injale zonna emikono bagikuba biki naye kati Abatanzania nze nalaba wali omusajja bamugoberera ne bagenda mu nnyumba ye ne basangamu ekifaananyi kya Amini ye nga kyamusanyusa n'akise bamukuba ekyasi. Bwe bakulaba nga n'essaawa ne galubindi sebotowo ate ewaabwe ataana Tanzania uyambala galubindi ngano oli CDF we Tanzania general macho ine wale macho ine wale kwani unataka kuniangalia mimi kwa macho ine yako hiyo galubindi ne saba kubanga ekyasi babikujjeko bo bambale olaba baba tuse ku level ate no nja kubira yegwa tujja tukamase njogere ku gwanga erimu nga president wayo takiriza muntu yena kwambala tie enkofiira ne coat ire bakwatangako kyasi ngebyo bibyeyeka nga president kukuwaza banga mu butu seseseko nsanyusa okulaba Afande Jita kale mukulu kisubi mbuliza kuba na Uganda mwenna nambala musiza era mbebaza okulaba nti nomutuse ku lunaku luno mwenna buli omu mu kiti gyali bannafe abali mu nsi z'ebweru bannafe abali ku byeyo kubanga waliwo bannayuganda bava ne bagenda okunoonya ekikumi bonna tubalamusa na mwenna abafayo ne muwuliriza omukutu guno chano ya mukulu kisubi ugupdates kubanga ate nembebaza okulaba nti mufuddeyo ku followinga omukutu gwa MKadogo muyizeemu kubanga tebamu ndaba muleta mu changing views ne mugamba nti twatudde dda mu class kitegeeza mwina kye muyigamu n'okulaba eggwanga lyaffe Uganda tulizimba kubanga fe tugenda kufa tuveewo enkya naye buno obutambi bugenda kusigalawo naye busigalawo obanga okawuliriza kaweeko n'omwana wa akawulirize kubanga lwaki bino bye twogera twali baana bato naye twakwate twayigamu twatuka mu nsiko buli muntu yayingira mu nsiko nga mwana muto yakula kubanga twayingiranga bw'onnodira omuntu n'omutwala eruzira mu prison n'asangayo abantu nga badde alowooza bagenda muteeka mu nnyanja kubanga abantu babatwala eruzira balowooza nti bagenda bateeka mu nnyanja kubanga kyasooka okulengera nga ayingira ruzira nnyanja n'agamba era baga ikomerero liri mu nnyanja naye ng'ate ssebo wakalu n'olwekyo mu nsiko twali ng'abali mu kizinga ekirala era nga n'empulira President Museveni ng'agamba nti we were prisoners kituufu twali basibe kubanga olaba ebikolwa byonna ebyali mu nsiko byali ng'olaba byanjawulo nnyo n'omuntu gwe bajja mu famire yammwe oba ewa taatawo oba ku ssomero kubanga kati ensiko erimu categories waliwo yayingirayo ng'alaba nti nno tulwanirira emirembe okusinda ku njiri eyali mu nsiko enjiri yali mu nsiko nti banne mutuwe abaana tugende tuggyewo abatemu abakwasi b'abakazi abasiba abantu ababbi b'obululu abali babuza abantu n'osanga ennamanve nga wajjudde emirambo n'osanga Katonga ng'oyo mirambo n'osanga Lubigi ate ebintu bwe mubiraba kati si bwe byali kuba kati ebifo byonna byonna ebyali eby'obunkenke kazibe entobazi bazimbyewo naye luli ssebo nga bakutwala ne bakunyugunya eyo kojja wange Kalule Settaala wano ennamanve awo omusajja oyo omulimi w'ebimuli yali ayingira wakaawe abantu beekazinga awo bweyogere wansi awo mulaba awo babumbirawo kati baafulawo kubumbirawo bintu oyo omwami yali musajja mugagga naye yali ayingira ewuwe ne bamusalako awo ne banoonya omulambo tugenda okwesanga omulambo twagujja Namanve olidde Kalule Settaala musajja yali mugagga nnyo naye kubanga ebiseera ebyo tebyaliko ki bo kasaba kwekengera balowooza okulagana n'abayeekera nga bakutwala toddamu kulabika n'olwekyo bannayuganda bangi baafa era twalaba ebintu bingi nga ffe abaali abaana abato kyova olaba nti ffe bwetuuka ku lunaku nga luno olwa Liberation Day olw'okwenunula tuva mu buwambe kubanga lweri twali tuwambiddwa amawanga abiri ag'Abakyoli n'Abalaŋŋo ago go ne bogamba nti tebaboogerako ne babasiiga akazigo okko bate baalibo
naye abaana baabwe bali effujjo lye baakola wano ku bannayuganda olidde abantu baali bafuuse kirala nga tebamanyi nti lyejje erijja okubeera mu Uganda etagenda kuggwaawo. N'olwekyo ffe twebaza President Museveni okugyamu ekirowoozo ekyo kyokugamba nti nno kaagende mu nsiko. Yes, yadde yakozesa tribe ye, no problem on that, kubanga naye yali ku bunkenke ng'amanyi bw'anaakozesa n'agamba ojuku jangu ojoko jangu tugende biki ate nabo bajja mwefuulira mu nsiko kubanga ne mu nsiko era kyatuka kyaliyo bagabe tebagala kubyogerako nga President Museveni ate afuuse ekizibu naye ssebo watulekesa omusaala n'otuleeta wano tukola ki mu nsiko tuge tuwambe bonga balowooza nti delaying age yakolanga bonga balowooza nti tugende tukube Kawanda ate tugende tuyingire Kampala nga tebalaba butemu buli awo kubanga ffe twali tetuweradde emitwalo gumu naye ng'abantu betulwanyisa mitwalo ena olina okutegeera era kyakola nnyo amakulu olutalo n'okulwawo n'okugenda mu pistox ate mu pistox netukoleramu nnyo misoni okulaba nti ffe tusembera kubanga bwolaba kudita ya Kitokero Lutwa okuwamba Obote yatukolera nnyo nga ffe kubanga mu kuwamba Lutwa n'awamba Obote kati amaje abacholi olwedde nga beetemyemu bo bazze gamba nti balwana n'abalango eyo tribalism obukabira ejjerimu jeryaggwanga wakola application okuyingira ejje kubanga sebedi ejje tebagenda nga bugenzerango ne bayoola kituufu abantu bakolanga application olida omuntu okujja maje olina okusaba n'osaba n'ojja ne bakutegera embeera zo obulamu bwo biki tebyali gamba nti bajja buzi ne bayoola nga ffe bwe batujja mu masomero kubanga kati ffe twewuunya twali bayeekera twali baana bato kyekituluma nitugamba yes ebimu bye batugamba nga mu nsiko tetubirabanga tulina okusoma yes kyali mu agenda tulina okulaba nti nno abantu abakulu bajja bawasiza abakazi oba babagulira ettaka bagende baddeyo awaka yes kyali kirungi naye kati ffe bwe tuva mu nsiko tulaba nti tetulina kye twali tufunye mu gavumenti eno lwaki tetwasoma oludde kubanga abamba gitayogera bya bulimba abantu batwaba essomero yes essomero lyaliwo naye ng'omukulu tayinza kukkiriza kuddayo kusoma kale gita manyi gwe bwe sikkomya tokoma kuba nagambye kubuuza ku bantu tubabuuziza naye ndowooza olaba entambula gy'otambudde gwabakatogo mu kisubi abantu bakwatibwako nnyo era bawulira nti oleese kadogo n'oleeta n'omuntu omulala azisa okwogera ku bintu ebirala abantu bagamba kubanga bakadogo tubalina ekinyuzi kituufu kyekiri ffe kitulabira nti gavumenti eno yandibadde at least naffe tulina omutemu ogwaffe ng'abaali abaana abato weewaawo tugenda byogerako tulabe weewaawo ate omulungi ye gitoyo gwe tuli naye olunaku olwaliro manyi twakoma okubeera naawe mabegeri nga twogera oba ku sobbi gye twakoma eyo gye twakoma eyo mwatuna ebintu babitwala batandise okusika emmotoka abamu baagala luggi anti ebimu si bisasule yakolanga n'asasula n'akolanga n'asasula bintu bya looni kibanja mpola n'ennyumba mbu bagenda gitwala ebintu bye anti ebya Uganda kati kwe kufa okwo bw'olaba omuntu atitimuka tebereza ebintu bw'aba teyabbye ali mu looni egundi ng'azimbye ennyumba n'embaga kituufu kati gwe mwannyoko ojja kgenda lwalabe bamukwasa ebisumuluzo mu mmotoka naye ng'emmotoka ssebo bubuza naye evudde mu bondi najjuka ate emmotoka gye baakuwa wali nti owaayi gaali masappe so mbadde ngamba nti eyo gye twakoma okubeera ffenna then ne tukolakaawo ne sajenti Nalweyiso manyi lwaki mbireese nti bangi badde nga bagamba Nalweyiso alinga ddala gita Nalweyiso ali characteristics muzifaanaganya naye pirikapirika taliko si yakuzanyiramu era nze bwe bakadogo abajja ne beemolyamolya ng'ateeka oli mu luumu emu olya mukene katugenda mu lunaku lwaffe mukene mulungi yes tomuvuma kugundi ku bulamu bwaffe eddagala naye kati nze mulya nnyo by the way nanga akabiri nkalaba ndya nnyo mukene ebyaddala olaba ebintu bye bavuma mukene bijanjaalo katunkuma abantu nga tebaagala kati Uganda yaffe weetuuse okimanyi nti nno
mu maka kati abaana baddayo ku ssomero naye oyinza okusanga nga famire ezimu omwana addayo ku ssomero naye nga ekisa ky'amazaawo akatayidde ku paapaali kituufu ekyo ne ffene kituufu omanyi te ffene waliwe kati sebe efuuse bizinesi byaggula buguzi abatabeerako mu byalo Uganda nkulagawa we tuli we twagijja ne tugituusizza twajja wano ng'okulaba nga osabiriza ffene kubanga wagenda mu maka g'abantu ogamba nja kulya genda eyo noonye ffene naye kati oli mubbi bakuwokya emiti bagitemye wonna bantu batemyewo naye kale njagala tugende ku nsonga y'ameenunulagano okutwaliza wamu naye mu kino njagala nnyo okutunuulira abantu abo abaakola obutaweera bootayinza kubuusa maaso abaasobozesa okusobola okulaba nga olutalo mu lulinnya ku ntikko okutwaliza wamu baani abo betuyinza okutunulako kale bannayuganda tugenda mmenula aga 38 kubanga kati olaba nti tuwezezza emyaka 38 kaakati Gita Musoke nagenda mu nsiko nga n'emyaka 12 kitegeeza aga 5 nembeera mu nsiko emyaka 3 5 mu emeka kati njogera nammwe wano omwana yalina emyaka 12 naye kati nga ntambuza emyaka 5 mu 3 kubanga bw'ogattamu 38 ne 12 ne 3 kiba kitegeeza tuzze wano okuwamba nga President Museveni alina emyaka 42 kati ali mu 8 difference eyo giraba ndowooza osikaawe ekifaananyi oga 42 ali mu 8 ye yali rebel leader yes kakati bwe tubeera mu nsiko ngenda kuleeta abantu nga 10 okulaba nti lwaki Uganda twatuuka okulaba nti tuwamba Uganda twali bangi mu kuwamba era ndowooza wawulira Nsereko nga bwe yabala ekibalo kye n'agamba Kadogo bokka twali abantu 15,000 abantu 15,000 bw'ogenda mu bataliyani z'amagye 730 times divide by 5,000 ze unit 8 battalion of Kadogo kitegeeza buli kibinja okuva ku first tugenda okuwamba nga tulina ebibinja up to 13 byebinja ebyakwata Kampala kati biri ebirala 15C Samson Mande 17C segundi Adamu genda ku Adamu Waswaga bati Rwanda genda ku 19 Peter Kerimu ne Sejjusa genda ku 21st Benoni Tumukunde genda ku 23rd Afani Muso genda ku 25th Badiru Kiyingi ebirala byagenda byeyongera naye nga biva mu bino kati ebibinja omusanvu ebyasooka nga biri mu odd number ne bituka ku 13th battalion katuve waggulu ye Muzeeyi Museveni as rebel leader wano wansi oteekawo abasajja nga Fred Rwejema Gisa RO0015 omwagala w'abangi naye nga mu Uganda tetulinawo yadde kijjukizo kubanga oyo musajja bulaba ettaffaali lya Uganda okuva e Tanzania Rwejema alina ettaffaali ku Uganda naye tulabawo naye bajjukire towulirako nga bamwogera ku nnaku enkulu bwe yagenda e Rwanda alinga yafanga embwa naye he contributed on this country yali addayo waka kubanga omuntu yegatta ku lutalo lwa Uganda ku myaka 16 naye yali Kadogo kituufu ng'ava muri Fiji ekawunje kamwenge ne Kagame ensi nabo yabakwatiraawo ensi yaabwe ekoze eki ebafunzizza mugende you are Tutsis nabo baali mu bulumi naye ku Uganda wano nazino liberation zolaba nze ndowooza ennaku zino nga tale 6 ye bayita muzeeru yagenda mu nsiko n'abantu 27 about that is the meanings of tale 6 sirwe yalumba kabamba lwe yava mu gavumenti n'akola gavumenti eyiye ate nga gavumenti eringa bwe tuddako emabega yalinga okulya mu nsi olukwe kubanga ovudde mu gavumenti n'olwekyo Jeno Museveni tumuteeke mu level eyo ku top nga rebel leader bwe tudda wakati wano kati nange Gita nkola high command kati ekulaba nti luno lunaku lujjawo lutyanga liberation day abanunuzi kubanga tuffe tuli mu kategori y'abanunuzi ate tuli mu kategori y'abayeekera ate tuli mu kategori y'ejje ly'eggwanga ebintu bisatu atwago now President Museveni waggulu RO001 nga bw'omuwulira
then tujja n'abasajja wakati awo betugamba nti Mekete General Gisa Fred Rwejema nga mugenzi yetuteekawo nga tunagenda wala njagala buli gwotuwa otuwa ekinyusi kye kikye yazannya mu nsiko mu nsiko eyo ekimufuula okuba nti yali wakabi Rwejema mu ntandikwa yonna ey'olutalo nze ndowooza ye musajja entalo zonna ez'omu nsiko nti yazenyigiramu teyalekereranga magye ate buli kintu kyeyagamba nga President Museveni nga lebo leader ng'akiwuliriza muzeeyi ne waga nti asalawo kino ng'agamba no kibeere bwe kiti kuba nja kutegeeza olunaku lwe twagenda okuba Masindi Afande Rwejema yasalawo nnyo Pecos Kutesa yaliko Salim Saleh yaliko Rwejema yaliko naye olaba nti okusalawo kwa General Rwejema kwakola nnyo omuntu yali alaba nti nno sagala magye gaffe ekyo kyali kirungi nnyo naye bawo bakomanda abalabo nga baali ba operation fyeka oba magye gafudde bategafudde yetafaayo neko gamulaba entalo zonna zetwalwana ne operation zetwakola ate ntusucceedinga genda ebirembo genda Hoima genda Kachiri genda Busunju genda wa Rwejema yakola nnyo genda Kabamba kubanga yasalangamu ngola bakalabamba pa guseke 0 eyokuddayo kuba Kabamba yatuuka mukuba naga no gana amagye one thing tetuna byakulya kwegamba leader olina okujajinga si kutwala amagye n'ogamba nti kyobola bantu bwe tuba tugenda ku lutalo commander soka no briefing eje naye olu briefing nawe oli nyama ya lisasi anytime likulya no briefing bakulaba yano yogera no sense wo yenna twenda kwa vita kubanga ekibalo kibeerawo nti otalo tugendako obusiso bwa buli butya era mukujajinga okwo olaba nti singa tugenda ku lutalo tugenda kubuza abasirikale bameka gwenga commander oba okimanyi ndingenza n'abasirikale 50 ne ku 50 komawo na 3 okusinza ku ataka gye tugenda okukola katolaba esazo tulina abasirikale bali Congo naye be bali bapanga operation ye Congo ai command yatuula n'ekimanya nti mu lutalo lunagenda okuggwa obanga sekedi atukiriza okubeerayo emyaka 5 oba 4 tugenda kufiira abasirikale 100 ekibalo kibawe ekiri nti ADF si amaanyi nnyo era tewali front line mu Congo kunoonya naye nga mukimanyi nammwe muli nyama ya sasi abagende Somalia mugenda okuba nabo bajja bakuba abagende Somalia mugenda mumanyi nti tulinako emirambo tulinako bakazolite era n'amalode bagateekawo Congo operation gundi operation Unisom gundi abagende Somalia Unisom bichi ebyo Amisom edwairo sebo wano weriri nibaga bawa era bafaako nnyo kuba balowooza nti ndoza muzeeyi ayinza n'okujja wano alabe abakofonyije injuries noche kulaga kakati Rwejema ye musajja mu lutalo lw'ensiko yadde President Museveni bali bamukubye benyonye vaswede ne bagikuba twandigenze maaso kubanga agenda baagirina ngera muzeeyi ava mu nsiko nga gayi Rwejema am going kubanga bamu tebategana kutegana muzeeyi ng'olusafu lw'ensiko ne Rwejema am going am leaving you here oyo ntumuteeka ebbali yafiira Rwanda ngaddayo ewaabwe bannakigwanyizi ne bamulyawo over netujja ku genocide ajja mu nsiko 92 ku bantu 27 teyaliko tabeera katya why ngabo manyi yali muganda w'omuyeekera ye bamulabukirawo mangu ne bamulyawo ne bamuvuga moroto n'asibwa musajja wattu era ku basibe ba Uganda oba ku byafaayo bya Uganda abaasibwako mu makomera Salimu Salemu yali musirikale ebiseera ebyo yali oleda ayingidde kubanga abantu abayingira mu 8 era n'ennamba ya Gine Yobote era agina ine namba 2 maji ayine ya NRA ayina ne Yobote kakati akwatibwa brother we mukulu we abadde wa defense minister yekyanze mbu yagenze wa onsiko kachovolaba kisubyenze okuba muganda wo kive si kive naye bwe wabaawo ekintu ng'ekyo ng'omuntu alidde mu nsolukwe oba omu ku basuspects kasita obeera wa family kati kankubwira ekyo olunaku lumu Pemaster Bassett Afande Konde
intelligence yagenda okukwata konde bwe yamala okuzibba yabbaza ba kadeti ejjinja kuba yali asasula ba kadeti sene ne zijja n'atazigaba ne bukya ku makya nti ngenze kuleeta ndala tezo zijja kumala se emmotoka efuluma zeyasoose okuleeta ziri omwo asabudde abula agenze era yabuuka yaba kati alina bweru famire mwe yali abalibwa mu lubiri bagayira bafande gayira bagenze maka ga konde omukazi bamukutte bakuta abooluganda bakoze biki bakubye emiggo mu intelligence y'ebiseera kati olaba ekibye ekibaawo kukuba anti kayise okuba anti kakati bagamba mwogere naye omuntu yabadde ejjinja katatefe abawaka mutubuuza fe tumanye ali kuki ku mirimu oba yabbye fe tetumanyi sewo muzeeyi yamala kuvayo eddoboozi lye n'agamba ani yabagambye okwata famire ya konde eyabbye sente konde mujaasi ofiisa kati famire musiba yaki famire baba balina kunoonyereza bunoonyereza si kuba famire bw'okiraba gwe bwe kiri mu mateeka era bwendaba bwe kyandibadde kwa bwe mba mbeera naawe gita nga oli muganda wange n'ogenda mu buyeekera era bagamba nti naye Kisubi ono talina kyamanyiiko obviously balina okumbuuza naye tekitegeeza kunkuba bw'aba banoonyereza ku byuma biri ebyajja ne basanga Kisubi ng'oyogera n'ejjita ng'ate nze ndi mu buyengo gw'osigala ate nsigala nti kyegambye nti obviously naye era bawuliriza kwogera ki kwe mwali mwogera yali agamba muweereze kubanga tewawulidde President Museveni ng'ayogera ku mugenzi Siriyo Ogwala bwe yali ayogera n'oti Odwa and Vincent Obani abaali abasirikale b'Obote biseera ebyo n'agamba nti ekirungi yali awulira message gye boogera nga takkiriza nga naye oli awulira ayagala abeere nga akola ebyambyo nekitegeera tolaba nga yagenda naye n'aba mukwano gwe mpaka so message ewulizibwa baba bagiwulira tugende mu maaso kakati Jerusalem ajja mu nsiko 32 ng'ava mu busibe afande Katumba amalo oyo gwe mulaba ssebo era n'okwambala jenere eyo ndooza kuliko ettaffaali lya afande Sale kubanga yakola omulimu Salimu Sale yandibadde mufu kubanga abasajja bali bagenda musalako omutwe emoroto ng'ani gwe basalako Sale mu kiseera ekyo kyennyini ogwo musango gwa treason ssebo si gwe musango omanyi bakufureminga wonna ne baga treason ate ssebo teri awulira noba ne bagenero mikwano gibaga gitaali ku treason kooti ye n'ebimala treason ye n'ebimala kooti ate kooti tegumala kubanga treason yeyina naye obuclose bwayo kugamba nti oli ku treason n'olwekyo afande Katumba yakola nnyo kulaba nti afande Sale awona akalabba k'emmoloto era nabbibwa n'atuukira mu kibinja kyaffe ekya Abdul Nasser ewa Kyalugonza n'ayingira ensiko eyitetu mu kuyingira ensiko nga yakatuuka mu nsiko offensive yaliwo eyokugenda okuba bukalabi afande Sale olutalo olw'ensiko lwonna ayinza okuba nga anyumyako olutalo olu bukalabi ataaka kubanga amasasi gonna galina mu mubiri ne bwemulaba ng'agezze waliwo agamba gatavangamu injare zonna emikono bagikuba biki kubanga ye yalowooza nti balinga babadde nabo mu gavumenti y'Obote ajja bayingiramu nga kalampenge kubanga olaba ebintu by'okulwana kyova olaba amagye gali mu categories nyinza okuba nze ndi mu ofisi ya pension nga nkola ku bannamwandu nga golaba professional yo yeeyo kati wabaawo gitanze nga nze tombuulira byagamba nti nno ntule mu office era nze ssebo olaba abantu bagenda gita yali mu records abamanyi bamanyira mu records zaawo naye nga nze ndi muntu wa ntalo era kyansanyusa nnyo okulaba nti mangu nnya tebanzizayo mu bibinja by'entalo era nga nze ndi musanyufu kubanga nze emmundu eyange erina okubeera awo nga n'erisasi liri mu kyemba zikye namanyira naye ebyokuga nti osobola kireka ate n'emmundu eriwa nti ate eri mwamula ayeta okkirizibwa kukwata mmundu kati abomba ofudde civilian kubanga nze manyi ni musajja wa pirikapirika kakati afande Sale yali alowooza bali abantu yatweninga nabo ye nga amanyi nti nno ajja bayingiramu nga bw'alowooza kubanga abasajja bonna bolaba bali ku ttiimu eyo bw'ogenda ku afande Apollo Marufu yali musajja wa Obote bw'ogenda ku Julius Ayine
alenga basajja bavuka bayingira bato bonga bamanyi nti baba training ki kulwana ne kadeti gye bakole mu nduli ntalo kubanga omuntu bwofuuka abasajja basinga bayingira mu nsiko ne Museveni bonna balina akayinja bava omuntu bwabaga nti ava mu nduli ssebo va kubino ebyakakati nti abantu bakola kadeti mu Kalama simanyi jjinja wano naye bakujjanga mu nduli Kiyengo wuyo yali ava mu nduli mayinjaga naye bw'otaba ku lutalo lweruweero Kiyengo yasinga okuwulikeka Lieutenant Chief Operation Commander Luwero Triangle signed by Obote President of Uganda kati gwezanyazanya ngame wuyo muyekera afaze olulimi luvaamu gwe tujjako gwe ate muzeyi yangamba anti muli bakabira muli bakabira sebo kugulu kugenza laba ebyakyenge tujja biteekako ate ojja kola akatambi ka Kiyengo njandaga abantu Kiyengo yaani Genosale oyo muwa credit ne general ye bagimuwe tugenda so amasasi gamulya ekyo kyokka kye kimufuula okubeera ne command batulanga ne Rwejima wamu ne bagatukoze tu operation ne okuba succeeded naye atakazi yagendako na succeedinga kubanga waliwo komanda golaba kubanga nze umanyi wano muzeyi Museveni byakuba kiboko muntu bakwadde ekibinja amaje gafudde mu maaso wali muzeyi nagalala kino kiboko nezikulya webali abamu kati bameja jeno kubanga lanka bagenda maaso gawunga zifuluma nga lanka zifuluma naye manyi webali amaje gafa na umanyi muzeyi wacha asoko kubuze wajja gugugu helicopter gugugu kamanda yiko wapi kujja meeting neetula dead body ziri wali ye muzeyi tekimufaako kubanga amanya agenda kabamba agambe bakasumba abakyano obagundi jejo dongo sikume rufuyine era mu mukyali yangu muzeyi nabana kuvaawo nga loleza gusede bayiye eyo money power meeting neetula olukomandi nomagina mnagani anti muzeyi kibi era kyo bula muzeyi bwatuka mu majeyo nga bakola kintu kyo nakyo nasoka nalambula defense atandika kota guard na yetolola nagamba lwaki mundu nwagiteeka wano andi muzeyi nateeka ne mundu eno okusi apa ikombaya tolaba kyeri vale kati mundu ezo aduya ajja kujja abere mu vale kale mugikyusa era muzeyi agenda okuvaawo ng'akyusiza buli kimu so Genosale ono chiche tumujjukirako ennyo Genosale Lutalo olw'ebukalabi ajjukirwa nnyo mu sacrifice yakozesa ennyo okulaba nti nno tusucceeding entalo zino n'okusalawo olunaku lumu n'agamba ne bagamba ne Rwejima tuteekewo mobile brigade ya NRA ng'erimu Kyalugonza erimu Sale erimu Rwejima kyatuyamba nnyo okulaba nti nno tukendeeza amaanyi g'abasajja b'Obote mobile yakolanga nnyo kubanyiza okuga twavanga mu Luweero netugenda e Kayunga netugenda e Nakasajja netukwegamba buli wamu era mobile negezaako nnyo nga tulaba tukola sniping okulaba tufune mundu tufune byokubanga amaje g'Obote yali store yaffe saba fe twayinako ova ku bwa Gaddafi kati Gaddafi yatwa mamayini 10 mayini yasigalawo yakuba kabamba nezigwawo kati twali tuuse Kampala kitegeeza obuyambi bwonna bwe twafunako ye Gaddafi emundu zeyatuwa n'amasasi ne mayinizi ate ne Tanzania nga tujja okuwamba naye netuyambako n'emundu ezimu ze twayitanga shigani se mundu y'omukazi shigani yayitayi kati nziraba n'abasecurity kawo naye era Gaddafi yayagala nnyo abakazi mu security zino ezo emundu ziva Tanzania ezo shigani ebazituwa tujja okuwamba naye omanyi nti abaana batambula okuva e Masaka paka ku boda okuzeetikka teka mu kutiya weetikke nja kuleetera kumu omwana akyaliwo omulamu kwabo kati olabe eyo kijjukizo abatambuza ebigere ne bagenda okwetikka emmundu ne bazireeta ne Ssekitoleko nayise bwe yaliko kati Genosale Kabamba yakuba emirundi 3 olwasooka mu kusooka bafeiringa bajjamu akatengo kubanga baali tebakisuubira omanyire kankubulire abantu tebamanyi ate baliwo ebintu byatagala kwogera briefing yali yawalu kikaire yali nnungi bwa muzeyi yatuka n'abagamba oyo awiranga yala kusigala masanyalaze wali alaba nti nno Uganda yalaba ina weeraga tugende naye mu nzikiza kati bw'obeeramu ekisooka
oli mu Western bali abasajja abeddiza government tribes balango bacholi bava wamu baneiba kakati nze ava embalala mukama wange agenda ye wange nsigale yowa kizibu kiba kirewa no gakangende aha tu tewali Lutalo luliwo nti nno bali banyeko ku Lutalo kubanga abamu tebaite bavudde Tanzania nenga muli mujinga koleta ye yalimu afanirwe jema yalimu yes sefali abo bali balubereza bani entalo zili foronasa babiri mu bichi kati bagenda okulumba barracks wale kankubwire wandiga ntwage bagenda okulumba ne balumba detach ne barracks nga n'abamu kwabo baite balinyanga ko barracks ye Kabamba ne bagenze kola ataka munda amula bagama kuliko mu Tanzania sigwa muzala sigwa mu traininga kubanga mu Tanzania ze manya ba Tanzania nali muto twayitula bakola sibabe twayitanga abanyenya abanyenya bawo Sudani banunuzi abave Tanzania twabayitanga banunuzi naye tebereza omuntu ave Tanzania bali abasajja bolaba manga gaabwe ageyo batemutemu ba Tanzania abo nebo tukama mu Kenya ne bagamba nti abo bakalanjini oyo mujasi mu Pokot tribe ya Buduto abava muri Rift Valley eyo sibangu yo musaya kutunda bwati no gamba nekade aba Tanzania nze nalaba wali omusajja bamugoberera ne bagenda mu nyumba ye ne basanga ekifaananyi kya Amini ye nga kyamusanyusa nakise bamukuba ekyasi kifaananyi kyani wabuchayi bwo balina wa Amini tu bwe bakulabanga ne saawa ne galubindi sebotowo ate ewaabwe atana nga babyetaaga Tanzania muyambala galubindi ngano oli CDF we Tanzania general machoine wale va machoine wale kwani unataka kuniangalia mimi kwa machoine yako hiyo teri balwadde ba maaso bo balaba wanonga kirala nga Uganda balaba era ba ebiseera ebyo nga bewunya naye mwakikola muti abanga basukwa ne balaba abantu emmotoka bo Peugeot obo bo Valiant bo angalia kigatto bulina utu ngomuntu bevuga bamanje gagamba yi Uganda watu wako na magari hapa ngabala bachanja iba manye wa minister katalabo economy ye yali mu Tanzania ebiseera ebyo bali bachali wansi galubindi ne saba kubanga ekyasi babikujjeko bo bambale olaba baba tuse ku level ate no nja kubira yegwa tujja tukamasa njogere ku gwanga erimu nga president wayo takiriza muntu yena kwambala tie enkofiira ne coat ire bakwatangako kyasi ngebyo bibyeyeka nga president kukuwaza banga mu butu seseseko tayali wa bitenji iyo tayali wa bitenji amawanga bana ire bintu bichuka toyambala coat toyambala tie toyambala nkofiira na galubindi president moja kwa mukazaire ya ino kwambala ki ebintu ebyo bakusange nabi tugende tuddeyo kugundi jeno sale yakola nnyo mu nsiko nga kitegeeza nti rebel leader singa yalinga mukama amujjulula nga bwe yatambuliranga ku maato ne Bogoya ngolowooza asubula Bogoya ate buyekera bannange oyinza okwogera ebintu nebagamba naye ogita kitulu Museveni yatambula nga musajja yatambulanga ku lyato buyekera bukufuula kasate mutugamba nti yafuukanga pusi abya pusi bilala basinga batugamba yajja kujja nabyogera yana amanya batugamba nti ebyo bya bulimba enkola yetwakolangamu ebintu mu nsiko BOBIWINE kati yayagala ofuuka pusi BOBIWINE banaba bagenda okulumba amakage oli naye muntu wa ghetto naawe okira nti bagenda nange byenjogedde ebitadde abasajja ku bunkenke nange nti jita mwali nti mwali bamanyi kituufu waali yayingidde BOBIWINE oyo mulaba abantu bategera BOBIWINE ye muntu atambula n'emmotoka ye naddayo ne primo naddayo ne kamu bane kati amanya ali mu struggle tugende sibya pusi kakati afande sale kwa ataka ezakolebwa mu nsiko ne success ezaaliwo olabya ddala nti nno yakola n'oggumya kubanga kati olaba amagye gano twagenda okuwamba wano ng'amagye agasinga gagamba nze ndi wa sale olina gamba nze ndi wa Sejjusa olina gamba nti ndi wa Rwejema abantu aba
ngoita gamba nti ndiwayo tumwine kubanga yebali bakubye mudde ebituli kuva mu nsiko embeera ze musajja ali nkonomiko nnyo musajja ngotayinza kugaa nti ndi mujasi wa Kagame mpozi era abaali mu intelligence ye nga yeba Kagame kuba bamanyi enkola ye kintu kidogo kintu kidogo oyo nga bamumanyi era olwa Kagame nga nokutya oli mudemwayi ne tumwine oliwa tumwine naye nga wasale mbuya ngeraga ngene wasale ngosanga amaje ge basawo gali awo sayimsana atuka nagamba sidagani tafande nzija ku demo operation naye sinabwe ndi bichi nga yateeka wali opapula yabo bayuzo izo papula bungi buli awo nga sente zibeerawo nga yagamba Jovi yasale buli mujasa ajja wano kwata sente omuwe ababana bali emirembe giri wano abo abora babo era nga bebakawo ngenda betwali mu nsiko kustakaawo betafa bali awo nomusagana amanti gasale nenga balina okudayo ku lutalo kati saini bamwagala nnyo nenkola gye yali akolamu ekyo bulabagana amaje omuntu agamba nze manya afande sale manyi lwejema ebiseera ebyo nakati lwakuba nti afande sale ebimu yagenanga abyesalako gayigiramu bino ebyabayimbi ne bamubuzaabuza ne baveterani ngaabalumirirwanyi kati otuuka wali omanyi nti General Sale bw'otuuka ekapeeka lumungi tujja kugendayo nkutwala eyo otambuleyo nga decide za katale ka Mmese ayinayo faamu y'emmwanyi omanyi nti alina abakozi 1000 naye abasinga baveterani buli agendewo namugamba okola ki tafande ate nembeera ya nnema biki nafuna emitwalo 15 biki ngenda kuwa omuliro eyo mumutwale ku faamu 1000 bali eyo ne baveterani abamu abo abaagala bwalaba obuzibu nakujajinga nakwa emiliyoni afande sale tumukomekereza afande sale omuntu owokusatu eyakola ennyo mu nsiko yandibadde namba 3 ali namba 4 bange tukoze president Museveni tukoze rejema afande sale katugenda kuwakuna tugende ku afande Matayo Kyaligonza ukakasa mu bintu by'ensiko Luwero triangle Kyaligonza nze mubayira mu namba 4 kubanga lweje Kyaligonza likankubulire ekisooka yakola obuyekero obubwe enamugongo wano ate ne bukola nnyo kubanga okusookera ddala okola reconnaissance wano mu Kampala wano atake ezasooka biki byonna bikyokuba road blocker biki Kyaligonza road blockers zonna ezisinga ezakubwa okufunako emmundu Kyaligonza black bomba gyowulira black bomba nevaamu Abdul Nasser black bomba ekolebwa Kyaligonza nemmundu ze si 27 kati awo Kyaligonza omwakoyiti Kyaligonza ku mobile y'ensiko n'ebintu ebyakolebwa ku Kyaligonza oyo gwolaba ne ambuse ezakubwa n'amagye g'obota agattibwa agasinga Gulu Road yawo yonna ambuse biki Abdul Nasser era oyo yenna eyaliko mu Abdul Nasser eyaliko mu 7 unit eyaliko mu black bomba ng'okyaliyo oli mulamu wandibadde nga ejjinja kati omukolo gye gugenda ng'olinawo akatebe nga bagamba bano black bomba kugamba ebintu neje emikolo bandibadde bagitegeka bandibadde bayisayo ku bantu ngabo tugeko omukolo gwa liberation yadde emyaka gatwa twalituubiddwa kubanga twagala kintu kidogo naye tutuuse okulaba nti ebintu bino bisigala kubanga bintu gala kusigalawo aze ligase sigenda jinja ne bayimba ebyabasoga ne bayimba bikino bino ebintu birimu meaning kubanga bannaffe baafa byakusigalawo lubeerera bannaffe omusayi gwayiika bannaffe battibwa otuuka mu Luweereyo wabaddeko mu Luweereyo amayumba gonna g'otunuulira mapya lwaki ennyumba zonna enkulu zaakubwa yafuuka abantu baafirwa ebintu byabwe bitulituli abantu baali bagagga mu Luweero wano ssebo baalina emmwanyi cooperative zaaliyo ebintu nabyafa abantu baali balunzi obote yali ataddeyo lunches ente zaaliyo ssebo ebyo nabyafa abantu baali balimi balina emmwanyi zaabwe balina kayinja balina biki ng'abantu bali bubi mu bwavu naye nga beerabirira ebitakyaliwo kati Kyaligonza musajja oyo yakola nnyo era abantu bonna bayita mu mikono gya Kyaligonza ng'okyaliwo oli mulamu Kyaligonza tumusabira
So tumujjukirako Namugongo. Okola kampu ye Namugongo, okuba road blocks, okuba amagye g'Obote, kwegamba yakyalaza nnyo okulaba nti NRA efuuka kyeri. Okay. Kubanga ye camp eringanga eyali supplier ze camp endala kubyokulwanyisa. Okay. Kubanga beganti omujasi omuyekera yali akwate mundu nga mulima masasa 4-5 utayinza kikkiriza. Naga yo yalimba. Kubanga kati mulabagana amajja agali ku nguudo magazini 3 magazini biki kubanga kati fe ebibala byaffe abali mu nsiko abaleeta emirembe gino abawambe eggwanga lino abali mu bibinja ebyali mu nsiko as camps koyiz ne bifuka battalion ate tuvaamu battalion ezawambe eggwanga ne tununula eggwanga olabira nga kyewuunyo kubanga omuntu okuva ku masasa 5-4 ate ng'ogenda ku order nti bw'okuba ery'amancholo notayita wano mundu kakumbi kubanga wagenda ng'olami kwegamba ogenda kufa naye ng'alina okukola ekyo oleetera bakamawo basanyuke notayita mundu kakumbi laba naffe bangi twabalekayo naye olaba kyaligonza twakola nnyo okulaba nga tusupplyinga camps endala kubanga mundu seyo mwanzi wambanga tulowooza byakomaawo naye command galina okumanya mukuta amasasi 13 tufeye mundu 6 tukoze bweti nga sebe eri batula ne bakagambe ne bapulaninga nti kabalega bali bubi ku masasi gano 13 tuloleko 15 tubaweereze uya sebo ngulira kati dozo olaba kati ba logistic officer nga sebo jatwala amasasi ago ate na kigere esayanzi ne muruka egenda Kongo nga zitwala mmere naye luli kigere. Okay. Ditachi ye katagwe teinayo masasi sebo naye badaye olabe ekibalawo kakati mwe musiri wali mugende mukube wali mbu ate mwalese mu kyaligonza agamba mumyali buli sasi kitu ya kwanza mumefaulu ama nti mufunyo bate mufunye yali question nja tumefaulu afa nimepata sila 5 mzuri sana kale magazine ngapi aga masasi ne musokate mugajjamu gonna ne mugagabanya nkuruma simanyiwa naye banaye kwegalaba gye twava n'olwekyo kyaligonza mwa credit era kyovulaba yali kwa command yaliko Salim Sale yaliko Rwejema yaliko nga be basajja ba overseer mutaluweruwero. Okay. Era kyaligonza yandibadde amanga the generals sawa eno yalibadde full general Foster general naye kubanga okay yadirake mu promotion ezasooka mu lubiri yafuna brigadier naye ate bana abantu abayinu abayina amalyo omanyi omuntu omujasi aba mujasi kubanga kyovulaba nagamba gwe mukubi w'ebikonde mukazi wayinza okwerijjako n'ogamba bakati muteeke mukano ogamba naye nonakuba nasamba nomukade mukyala onzanyirako naye ono nkola ki nze mpwira oli boxer ebikonde byetu twali eryo bizanyire mu gym kati kale nkuba n'ogamba muteeke mukahuuku leka kati kyaligonza ava musajja twava Mbale tukyali mu ntalo kubanga ebiseera byalako nebyo nali ntalo uyita masasi atoka mu kibugano omukyalo omu aleta amaliyo gempita amaliyo kubanga mukamukulu asibe kyaligonzi iwe wacha otobavu yako para kuli obusulu bwawe namboru yi kubanga okumanyira brigadier omanyira brigadier kubanga oli mukamukungu yamukuboru yi kubanga alowooza mu kosi yakola nze kosi gye nakola kutuga abantu va kubino ebya sobbi ntitwali tutuga naye oli agambye nti ze bantraininga kutuga kill my professional course was to kill bakomando kutuga biki kusalamu munno n'oddamu ennyama emu n'ogyesibako osobola okuba nti towewuka aye n'oyitawo kati ndowooza olaba abasajja ngaabo addira munne n'amutemamu asobola okulaba nti wayita tawewuka azitowe n'addira omula ekitundu kinakyesiba asobola okulaba kirozeezaayo awayitawo kati basajja ngaabo okulabaako ezo kosi z'ebweru toziyita za muzanyo basajja ne bakutwala n'ennyonyi bakusula mu kibira twetaaga omusota eddiba ly'omusota ate omukambwe ennyo olina okujja anti kati ogenda oli ku tugita mityani mwe musoma kati simanyi muli mu kosi simanyi muyekezaamuzi emityani kosi mumaliriza kosi olina okudda mumalayo weekends temulina kyakulya temulina muliro
ennyonyi nebatwala ne badropinga ku paratrooper mu bibire ebyo byotamanyi nako beetaaga eddiba ly'omusota olina okugutwala gulage nti I get this okulya kubanga ebisolo gyebiri temulina muliro ne bakwasa Bennett kubanga komando yenna Bennett toyina mundu ne babasuula eyo ate ne bagamba basudde bameka bantu aga naye nga abantu 5 ate muddayaga kubanga waliwo okufa ensolo ejja kunyoni ngaekuni empologoma ego ekulye kati bagenda mwaza nti walipona 30 omusota guliwa eddiba ly'empologoma liriwa kati ndozoola kati omusajja nga jano ng'omumanyira aise kyaligonze iwe pafakini we butumba bwe n'amannyo gayikayika wali kayamukuba sebo muzee naga amepiga ameribu siasa mbwayo nenye siasa ne bamudimoti nga nadda kukkana omanyi kyaligonze yabera katebe ngaliye bunyola asinywe yegeregalega ndikuno nembonabona yakaba kabanga muzee naawulira yaga obebya black bomba tobireta wana yamenya siasa wafo wesko kati ndozo olaba paka musajja atwaddako ne bamudiza brigade no za muzee n'anoonya omute katalaba n'amu bwa ambassador kati major general naye be basajja bandi badde ba general okay kyaligonza ne tujja ku musajja ba Lumumba Patrick Lumumba abasajja abo ba Patrick Lumumba be group eri 27 ne bakuba kabamba 1 kabamba netabera feria ne batafunamu ne bagenda mu nsi ne bapirika 81 Lumumba yali omusajja omuzadde Lumumba entalo ze zonna nga tafisa abasirikale era muzenga Lumumba wandoke nga Lumumba ajja kukola ekyo olaba era muzeeyi olaba ne bakomanda abajja ne tukwata nabo Kampala muzeeyi yabeetegereza nnyo tutugamba nti olaba bonna bayinza okuba baali baggwanga limu naye olaba nti yamanya nti singa Lumumba mukwasa ekibinja kino ajja kukola omulimu gwenjagala. Patrick Lumumba yali waawo ava Kihure beeyo bonna bava iwaka tabani wa Luyondo we omuzeeyi we yajja akamotoka naye weeyo omanyize muzeeyi kinsanyusa nnyo kuba bye twogera naye ayogera nti yalimba sibya gantu tuwayiriza muzeeyi we yajja emmotoka nti agenda mu mbaga yali agenda muki kwanjula naye nene yalutaya naye balimba bagenda kukola ki kusenguka Lutaya n'amanya muzeeyi agenda kusenguka defense minister eyo balimba nerye wa Luyondo n'alimba era naye akyoga nakozesa obukujjukujju luli lwali Lutalo olina okulimba olimba ewamuse saamuse nenga wamuse kakati era oyogerera ddala ekisembayo owamuse saamuse nenga bamanyi mission accomplice kakati Lumumba be basajja abakola ennyo mu nsiko abasooka okubeera bakoyi komanda koyi olina abantu 2 naye olina okugenda okuba amagye 50 naye no succeeding era n'okola ekyo nodda n'emmundu kati abasajja ngaabo olaba nti baali bakomando baabo bayitawo baabo bakomando ezo ntuyo zaffe era nze ntuyo zaffe era bwe ndaba mmamba nkola bwenti ngalaba entuyo zaffe mwatambuzanga bigere ate bo balumba nammamba ali muli munda alaba bwati alaba nolete ejinja n'okuba nagalaba nayo omusiru naye nga akatuli kaliwa n'akupika balivuddewa n'ogwa naye kati ffe twali bode salidi tulaba nti twali bantu sibamuzanyo era nizo okwogerako nayo kisubi oyinza okugana naye gitono oba nkwata olozandiki kwatakola sibo nkulaba mubiri ffe twali bode ama ne muzeeyi atumanyi tetuli batiitiizi bali omuntu agenda maaso ga Museveni n'alabanga n'akankanaka okankanaki yogera taata wo mugambe this naye muzeeyi wagamba kino okyajjukira ebyo konze nkyajjukira nekigwa kakati afande Lumumba afande Pecos Kutesa wali omulaba awo anywera kasigala ke akola ki si basajja batemutemu politically kubanga basajja bonna bayita mu nduli wanteri muntu akoze course Tanzania ngo muyisamu amaaso ne baba bakyali maje muno ne baba kadeti kati tojja kadeti ye mu nduli tenkana ne yekalama okay syllabus zezimu biki ne mu nduli munagamba nti nva mu nduli sebo
nze mbadde manyi Sandhurst oyogera mundu lyo oyogera mundu ffe tumanyi Sandhurst kakati bameka baliwo bameka abarasha gye batraining abaliwo bameka era batulaga abasomye Sandhurst ndi bakoze kino General Mbadi asomye Sandhurst is a CDF yes naye ekimuweso bwa CDF course ze yasoma zonna militarire wana abantu bamazeyo course ye Katumba Wamala ne Mbadi aba mu majega President Museveni ayinza okugamba nti katonte platoon commander I know how to command a platoon naye omuntu omugamba yes kwasoma Sandhurst yes ndagaawo action neno I was Sandhurst nyote eji tuna wa afande cha Kasirinji abasajja ba amini abo bali ba commando ya Demugenzi rest in peace afande Kutesa rest in peace afande Chari Gonza I salute you where you are beba basajja abaleta NRM wano fe ebibinja ebyo ebibinja musanve ebyawamba Kampala byebifudde byafula NRA eri arabe ebifudde UPDF cheri kati nkwewunya okubanga General Tumwine mu list yo talimu omwali mu bitabo byonna Kabamba wano ye yafulumya essasi eryasooka anti neewuunya okubanga otuuseeyo yonna tubadde tukyajja nga tunaba kumwogerako tuyinza omuleetera tujja okuwamba nga yame komanda tokiraba anti kati mbadde nzija nga nkyakulaga nejjajje n'Omugisha muntu yakola mu nsiko okukola mu nsiko n'akubwako n'ebyasi yes kati tujja kujjayo bantu batwogere bawaddiri twogere ba Kyombo twogere ba Jora mu Mugume twogere ba John Mugume so eri tumwino abakola tumwino gwe tuba tusembayo mu nsiko afande Ahmed Lusego yabwafa nebawaawo Sam Magala kubanga bame komanda bajjanga bafa waliwo Emikyaruhanga waliwo Sam Magala eyasooka yali afande Seguya nebawakaawo Emikyaruhanga nebawaako Sam Magala naye n'aleeta zonto we ne bawa Etumwine n'abeerawo okuva we yatandikirawo eyita siri biki era paka kuwamba yes okuuma ejjesi kintu kyangu kubanga kati ne Kayanja Muhange ebomba awo challenge nyingi zasanga era kanya report hapa namna gani CDF n'amugururi ngaawo ate yali bombo naye kati ame komanda w'ensiko nga bikimu kitukulidde ki Muzeeyi n'agamba era batambulanga yagendanga Nairobi okubriefinga lebo leader kyekigenda maaso kyekiganye abantu batambulanga tulowooza nti no bagamba nti Muzeeyi yayitanga ku lyato abantu batambulanga kwegamba Etumwine mbadde njala kwogera ku bakamanda bano ba Jorisa Kihande Seif Ali Ivan Koleta abawamba Kampala n'entalo ze kati nga Lumumba yawamba Barracks ye Masaka yawamba ey'omulubiri olaba nti naye ng'olaba nti akola ekyo lebo leader kye yali ayagala era n'okufa yadde yafa Kano naye yandibadde at least n'omulambo bagwe Major General twali baana bato naye tukuze ntumira bakadogo bonna abaleeta emirembe gino ntumira abantu bonna bafayita abali mu bibinja omusanvu okuva ku first paka Satinesi n'ebibinja ebyeyongerayo kubanga bavanga muno ane bakuza biri tujja kwongerayo programu eno kubanga nkimanyi nti bakyali bangi omukulu bayagala okukoonako ate nga twagala tumanye na kiki kye baakola ye ekimufuula okubanga agamba nti be bamu kwabo abali abakabi oba abaakola ennyo okusobola okulabanga olutalo balulinnya ku ntikko kambageze ekiseera ekirungi mubeere bulungi mwerabu gwe munnayuganda kankwanjulire St Mary's High School Migadde nga wakava Matugga ssomero lyadde ne boarding era nga lyakakasibwa ministry ey'ebyenjigiriza tusomesa arts ne sciences ate nga tulina abasomesa abakugu ddala tulina O ne A level era nga tusomesa omwana n'afuuka ow'omugaso mu ggwanga tugaba half ne full bursaries eri abayizi abalina ebitone ebyenjawulo tukujjukiza nti okwewandiisa kugenda maaso ku ssomero lyaffe okumanya ebisingawo tukubire ku 0707 42 74 20 oba 0773 27 44 20 St Mary's High School Migadde, education with a goal.